tutandise okubeera nga tuyingira Luweero. Era Luweero hotel yiri wali mugiraba waggulu wali. Luweero hotel yawo. Luweero bwati bwafaanana. Tutandise omuyingira. Luweero. Naye wano Omuganda asoma Luweero oba tewali wawangaala awo wendaba. So tuyingidde Luweero. Starbex zo buli wamu weziri. Starbex petrol station buli wamu weziri kuba zezawamba kakati Uganda zokka zeziriko. Luweero kati kasana Luweero oluusi biyinza okubeera nga obuzibwabuziba naye kasana Luweero oba musibyekutte wamu bibeera nga Zana na Seguku, bibeera nga Zana Najjanankumbi oba Najjanankumbi ne Namasuba. Egali nkimanyi abo bangi abasomerawoko. Abayongo, ababodaboda, abatakisi baawo mu misaawa yonna eyinza okunyooka. Batandise okubeera nga nabo bamuzimba kalina after kalina zino eziri wano mpya ate olwere mubaddemu ezirimu. Zimbi bipya mwebiri kati ne bizinesi ez'enjawulo nazo mweziri. Tuli mu Luweero.
ebizimbe mwebiri bulungi bizimbwa. Genda ekikyusa nga sooka tukwate mu Luweero olwo era tugende nga tumukwata mpola mpola mulabe bwafaanana. Luweero General Hospital yiiyaawo bwetyo bwefaanana balyo lye Luweero bwetyo bwelifaanana. Luweero General Hospital yaawo. Ebibeera biganye mu klinikii yonna bagamba nti balemeddwa yebeera last resort. Kasita awo olemwa ng'omanya balina zikwongerayo mulago e Kampala. Kasana Umeya nagambye Luweero ne Kasana almost ebimu. Almost ebimu. Luweero Boys Primary School, Luweero Boys yaawo. Awo waliwo engumi awo gataliiko nfuufundoza mwagiraba. Luweero Diocese Guest House naye eri awo. Bano balina ettaka bano abakatoliki tulirabanga. Then ate bali very organized. Bali very organized abantu abo. Kasana bwati bwali abafene baabo bawanula bito bayikuba emiggo nga yina ebikoze ne babitunda e Kampala. Sanga oli ali ku kifene akikuba miggo mbu kiki njagala kyengere mangu. Era ffene singa ali akaaba ku miggo gye bakakuba ffene waliwulidde emiranga. Tawuni y'e Luweero naye era naye yekweseemu like nga Mpigi nga Bombo. So tugendeko ko munda ate naye tulabe wafaanana. Wati wali Luweero munda. bamukyusa okumuzza ku main Bombo Road. Nga original wa Luweero yono. Starbucks nga bulijjo.
babiyigawo. Kati Luweero, Mpigi, Bombo n'ebibuga ebirala oluusi birina obuzibu obwo nti ebibuga byabwe bwe baali bakola amakubo amapya ate tebaagayisaamu, baagayisa mabbali. Okusinziira ate abali ku main. Bagezezzaako okubeera nga tebapowa, okubeera nga bamwongeramu vibe y'okubeera nga bongera omuzimba. Dikola ngera muliraba batandise okubeera nga baligaziya, so bagenda dikolera ddala ate liddeyo ligwe ku Bombo Road nambiraba bitwakira biri mu kukola. Njagala tuddeyo Luweero tumukwatire ddala fayino, then ekkubo lijja kubeera lya lulala kubeera nga tulikwata. Walitandiseeko Luweero bayita original Luweero wa mirundi ebiri. Waliwo ali ku main, kati waliwo n'ono gwe bayitamu ati tawuni ne bagireka emabbali. Naye kino kibeera kikosa tawuni olwedde ezaaliwo. Bw'ojja n'obeera nga ekkubo eriri main ate toliyisa mu tawuni mwennyini, waliwo ekitundu engeri gye kibeera kiddamu emabega. Kibeera kidda emabega. Abalese ebintu byabwe ebyokutunda. Abaana bamuzimba
Kikyusa namwe mubeere ready. Tugenda kubeera nga tubakwatira eriya yammwe y'ekikyusa. Abaasaba Kikyusa tugenda kubeera nga tumubakwatira. Yaffe Luweero Kasana genda kuba mu bitundu bino tweyongereyo paka Kikyusa. Diocese n'abagambye eno yalimu emigga eno nga baganye Father okujja bamugoba yalimuko emiggo naye byayika byatereera. So Luweero bwatyo bwabadde Kasana. Katugende kaakati aye tukwatire ab'Ekikyusa Jamal Namutebi Aida sawa twolekedde akati Kikyusa tulabe mwakyuka oba temukyukanga. Tugenda kukwatira ddala paka Wabusaana naye tugenda kubeera nga tukwatayo.